tubahimbise abazorezi ba Uganda. Ono ye Jovita Businje nga yatambudde okuva e Bushenyi mu parish ya St. Kaggwa. Ono y'omu ku balamazi abagobye edda ku kiggwa ky'abajulizi abakatuliki e Namugongo. We tumusangidde ng'ali mu kuyoyota luviiri lwe wamma olunaku mulindwa lumusange ng'atemagana okukira ku mukene. Mu kwogeramu naye agamba nti guno omwaka gwa 16 ng'alamaga e Namugongo ate ku bigere. Abakristo ab'ekifo kyaffe bagenda bahulira baagala okutambula nkanye beyongera. Okutuuka wano yajjidde mu kibinja ky'abantu 43 era nga batambulidde ennaku 13. Tutuuse wano Namugongo ebiro 23. Ebirungi byafunye okuva lwe yatandika okulamaga bw'atandika okubinyumya tamala era ng'alina byasimbyeko essira omwaka guno. Abantu abanyamaka kugira obusinje tusabira abantu boona abali omu maofiisi abali kukora Mukama Katonda abawe amaani. Abalamazi abalala bamaze okutuuka nabo obwedda bali mu keetalo era abamu ku bano batubuulidde ebyabawaliriza okulamaga. Because I don't have school fees and my parents are in bad situation. Papa lewo omujja gwe batuwadde asobole tulambika oyo mutukirivu amulungamya asobole tulambika mu buweereza Mukama bwe yamukwasa. Ate naffe twongere okusabira abafaatha baffe n'abasista n'abaweereza bonna mu Eklezia Katolika entukuvu ebatumye nabo basobole okunywera naddala mu bisomo ze bayitamu. Okusinziira ku bwana mukulu w'ekifo kino eky'Abakatuliki Father Vincent Lubega batandise noveena ya nnaku 9. Era buli lunaku ku ssaawa 11 ez'olweggulo tubeera n'ekitambiro kya mmisa nga kye kimu ku ssaala ezo. Ekitambiro kya mmisa ekyo twebuulirira ku bajulizi ab'enjawulo. Bano balina enteekateeka ey'enjawulo eri abalamazi abatuuka ku kiggwa kino. Abalamazi babazze okwegayirira okuzzibwa obujja mu bulamu bwabwe obw'omwoyo. Awo nno ffe kitukakatako nga abaparishi y'e Namugongo okulaba nti tubafunira ekyo kye beetaaga. Agamba nti kino kigendereddwamu okuyamba abantu okunnyikira mu ddiini ne mu kukkiririza kwabwe. Tennatuuka wabeerawo abasaaseredoti era we bali abejjusisa n'abakola counseling. Kakati emmisa ewedde bagenze okukuumulamu katono ate era ku ssaawa awo nga 9:30 tujja kuddamu tuggule ekiggwa tutandike okulabirira abalamazi. Embeera endala yonna. Ono era asabye abantu bonna abajja okulamaga okugondera ebiragiro byabo ebyokwerinda. Abantu ffenna abajja e Namugongo nti ab'ebyokwerinda baba bakusabye ositukeko ddeko wali bakebere ensawo yo tobeera munyiivu kubanga ekyo kikolebwa olw'okulaba nti obeera bulungi. Si buli ajja nti alina ekirowoozo mpozi kyakwegayirira naye tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti abantu baffe bonna babeera bulungi. Tutuuseeko ku ludda lw'Abakristaayo nayo ng'enteekateeka zigenda mu maaso. Ng'oggyeko okuyoyota ekifo kyonna n'ab'ebyuma ebikasuka amaloboozi nabyo bibadde biwanikibwa. By'ebyokwerinda we twogerera nga binywezeddwa ku biggwa byombi okulaba nga tewabeerawo akyankalanya mbeera. Abakuumaddembe okuva mu bitongole eby'enjawulo baayiriddwa dda nga ne weema zaabwe ziri buli wamu okukakasa nti si baakusenguka. Zembwa ezikonga olusu nazo tuzirabyeko nga zeetala si kulwa ng'omukyamu abayita kulitalaba. Bano obwedda batunula nkaliriza eri buli muntu ayingira ku biggwa. Omukulembeze w'eggwanga yasuubira okubeera omugenyi omukulu mu kulamaga kw'omulundi guno. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.